Yes, alright. Nkulamusiza kwenye mkwano gwange naje sinzo bango tuuliriza kubali kwekumira ku UG Update TV. Mbakulisayo nnyo mu ggandalo lya weekend yonna naje mubadde mwebale gyonna gye mututuusizaako engalo. Abagenzi okulamaga nammwe mbebazizaako nnyo wabula mu abatyatindiga eggendo waliwo abatannatuukayo nga batuuka butuusi. Nammwe tubasaba musobole okubanga tubasabira musobole okubanga mutuuka mu budde. Wabula mmwe abakoseddwamu oluvannyuma lwa weekend tubasaasira Mukama Katonda agende maaso n'okubagumya naawe omulwadde osobole okubanga okuba ku matu. Abali emitala w'amayanja mbalamusizaako nnyo, abali mu diaspora, abali Katoman, US, Dubai, Saudi Arabia, mwenna sobola kumenya mwenna gye muli, nammwe abali mu Asia, abali ku muliraano wano mu Africa, mwenna mbalamusizaako nnyo. Bali kwekumira ku UG Update TV, wabula mu abasubscribinga nammwe mbebazaamu akensuso. Kakati nno si mawulire malungi eri muhozi Kainerugaba saako ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Si mawulire malungi wadde n'akamu n'akeddagala eri Yoweri Kaguta Museveni saako ne mutabani we. Okusinziira ku mawulire agava mu ggwanga ery'ebunaayira erya Sudan, jjukira nti nno amawulire agavaayo galaga nti amawanga gano si masanyufu ne President Yoweri Kaguta Museveni saako ne mutabani we engeri gye boolesaamu obukulembeze bwabwe n'obwannakyemalira mu ggwanga Uganda saako ne Africa okwetooloola awamu. Kakati nno omugagga Mohamed Ibrahim ono nga Sudanese British billionaire businessman agenze maaso n'okukriticizinga ku bufuzi bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne muhozi Kainerugaba, era ng'ali so much concerned ku ebyo ebigenda maaso mu bukulembeze bwe. Agamba waaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni agenda maaso ensonga zino n'azifuula ezitasobola kukwatwako ng'ate bannansi be bagenda maaso n'okubonaabona. Abalabudde agambye Mwami Yoweri Kaguta Museveni singa togende maaso nakukangavula mutabani wo, oyo agenda maaso n'okutuntuza bannansi saako n'okubawamba okubatokyalinga n'agenda maaso mu kwewaana nga gw'otunudde butunuzi. Agambye tetugenda kukkiriza mulundi n'ogumu n'ogw'eddagala kukkiriza Africa kugiteekako kifaananyi ky'abakulembeze baabi mu maaso. Lwaki ayogera bw'atyo? Akimanyi mu ŋŋambo nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni alina enteekateeka ezigenda okuleeta mutabani we ku ntebe. Kakati kino bakivumya bagamba Africa tesobola kutunuulira bukulembeze bwe butyo, kutunuulira mukulembeze wa kikula ng'ekyo mutabani wo oba ng'oyagala okuleeta ku ntebe ng'agenda maaso n'ebikolwa ng'ebyo eby'effujjo eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Ate naawe taata n'otafaayo kimala kukangavula ku mutabani wo, muteeka mu mbeera oba mu nkola gye yandibaddemu. Yagamba omugagga ono o British businessman billionaire agamba nti nno ebikolwa ng'ebyo byetaagisako accountability, byetaaga okuba ng'omuntu oyo asasula ebikolwa byagenze maaso n'akola mu ggwanga erya Uganda. Agamba nti nze amayiga gampitamu we nawulira speech ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yayogera ng'agezaako okunnyonnyola banywanyi be oba bakulembeze banne mu kibiina ekya National Unity Platform be bagenda maaso n'okuwamba. Recently gye givuddeko yagenze maaso n'okwogera ku speech eyaliko Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera ku Eddie Mutwe oluvannyuma lwa Eddie Mutwe okuvaayo n'ayasanguza byonna ebyamukolwako mu kkomera gye yali awambiddwa, sinna mu kkomera wabula mu basement ya muhozi Kainerugaba gye yali amutadde, ng'agamba nti nno ali mumuyigiriza Lunyankole. Jjukira nti nno Eddie Mutwe ono bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze wa National Unity Platform, era nga munywanyi we nfanfe ng'ali amaze ebbanga ddene ng'atambulira ku lusegere lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Si gwe mulundi ogwali gusoose okusibwa, nedda, abadde ajja asibwa enfunda eziwera, wabula abadde key figure ya gavumenti olw'ensonga nti nno badde bamutagetinze nnyo olw'ensonga nti abadde atambulira nnyo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva yayingira mu byobufuzi. Kati bamanyi ono ateeka okuba n'ebyama byakukolidde, era yabuzibwawo mu kibuga ky'e Mukono. Tujjukira bulungi nnyo oluvannyuma lw'okunoonyezebwa wiiki emu nga talabikako, muhozi Kainerugaba yavaayo ku mikutu gye gya social media ne yeewaana n'agamba nti nno nga wamwina era yali amuterese mu basement ye ng'ali mumuyigiriza Lunyankole.
oluvanyuma yalabikwako mu bifaananyi nga yenna atuntuzizza ng'akinyuziddwa nga yenna alungudde ekiraga nti nno yali akinyuzibwa baabuwe. Bino nno byatambula nnyo okwetooloola ensi yonna si Uganda yokka, wabula abakulembeze bonna bonna baavaayo okwogera ku nsonga eno. Si bokka bokka wabula n'ebitongole ebirwanirira ku ddembe ly'obuntu wano mu Uganda, okugeza ng'ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission kyavaayo nakyo ne kikangavula ku ddoboozi ne kikuba ku mulanga ne kigamba ekitowa order eri muntu asobola okuba nga alirizingibwa olw'ensonga nti embeera gye yalimu yali teyeeyagaza, yali asigazaako kikuba mutwe. Yannyonnyola engeri gye baamuyisaamu saako okumucunya bitundu bye ebyekyama, saako okubakola ebivve, amawano, okubakola amawemukirano gonna gonna nga byonna bikwasa ensonyi nga bikabya n'amaziga. Kakati naggaga ono Sudanese British billionaire Mohamed Ibrahim agamba nti nno ebintu bino nabiwulira ne binnesitaza nempulira nga nze nankwatiddwako nga n'amaziga gantulukuka ngamba naye bukulembeze kika ki obwo obwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ddala Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'atasobola nakangavula mutabani we awo gwateekateeka gwagamba nti gwateekateeka okuleeta mu buyinza mu ntebe eya Uganda. Agamba nedda baaba ekyo tukiganye. Obukulembeze bwa Afrika tebugenda kutunuulira bakulembeze kikulanga ekyo nga feesi zaffe buli lukya betutunulako. Ekyo bagambye apaana kitegeeza ki? Kandi beranga kabonero akalaga nti nno waliyo bannagagga abatandise okuba nga babaakinga enkyukakyuka ya Uganda. Uganda esobola okubanga eddizibwa eddembe. Akagereke kituuse nti nno eddembe ly'obuntu ligenda maaso n'okutyoboolwa mu ggwanga ate nga terika ayamba. Ebitongole byonna eby'e Bulaaya western bodies oba bodies zetwandigambye ministries ezandikoze ku kubanga zirwanira eddembe ly'obuntu mu Afrika zonna ziri silenced olw'ensonga nti nno Uganda bagitagetinzeeko balabanga ekkubo erigenda obbatuusa mu Democratic Republic of Congo. Kati balina okwesiba ku mukulembeze ono Yoweri Kaguta Museveni n'okusinziira ne ku ndagaano ze bakola balowooza nti nno bayinza okuvaayo ekiramu y'ensonga lwaki olaba baboggola buboggozi naye nga tewali action n'emu ekola ki ekolebwa. Tolowooza nti nno tebabiraba but they are looking for more evidence gye banoonya. Buli ggwanga ly'owulira erirwanira erisinga okulwanira demokrasiya mu mawanga aga Afrika lirina muno ekitebe era bawooshinga buli kimu ekigenda mu maaso. Kati balina ng'eki gye batulimbamu nti nno tebalina kibalaba bigenda mu maaso, buli kimu bakiraba. Naye olw'okuba nti nno balinamu personal desire ne interest za personal interest mu ggwanga lyattu Uganda oba mu gavumenti eno byeyagala bagiteerewo. Kati y'ensonga lwaki olaba tewali action zikolebwa bikomwa kwogerwako bwogebwa ku mimwa. Simanyi gwe kyolowooza ku nsonga eno, simanyi opinion yo. Olowooza omugagga ono Sudanese British billionaire kakangu kavudde ku ddoboozi guza Mwami Yoweri Kaguta Museveni aneekuba mu mutima n'akangavula Muhoozi Kainerugaba n'alekerawo okutuusa ku bannayuganda ku bikolwa ebyekko eby'obutemu eby'obbatuntuza nga byazaakola. Oyaniriziddwako nnyo mu comment section, jangu oteekewo endowooza yo, jangu otangaaze bannayuganda okusinziira ggwe nga woolaba, jangu likinge, jangu sharinge. Gwatana kubanga otweyungako kirira wansi wala ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo twegattako. Abali emitala w'amayanja mbalamusizzaako nnyo, wabula yoyo kenge gye tusobola okubanga tukulaakulanyamu channel eno. Tubaddemu n'obuzibuzibu baganda baffe, ebyuma byaffe byatufaako. Ensonga lwaki mbadde mulaba tetukyabaweereza naye tujja genda tumaintaininga mpola. Mbagaliza olunaku olulungi munamuna bagenze okulamaga, mbatumiddeko nnyo. Mbagaliza olunaku olulungi bisobole okubanga bibagendera mbere begendereza. Tuwulidde nti nno poliisi ebyokwerinda biri gulugulu era abakola effujjo mwenna temulowooza nti nno kyekifo ekirungi kyemugenda okukoleramu effujjo. Mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.